والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما على الرسول تشفناني سواكم متمي وفيك انتو كلالا إلو كجاكو البلاغ وكتوكي زير يتمتمي والله يعلم الله من ما تبدون وما تكتمون ebyo mukwese mitima jammwe ne byemwolesa oyinza okubeera nga oyolesa busiraamu naye nga munda toli musiraamu oyinza okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa kuno kungulu okwogera obulungi naye nga munda byoyogera si byoli Allah byonna abimanyi. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل باقامي لا يستوي تكسبر كبانت بينكنا الخبيث والطيب يشيرونجي نيشبي ولو أعجبك كثرة الخبيث يردنغا چكوه نسوكرا بانتي ebibi bingi nnyo yadde ebibi nga bingi nnyo tebisobola kubeera nga byenkana ekirungi ekimu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tikisoboka fattaqullaha mutekatonda ya ulil albabi mwabainamu amagezi la'allakum tuflihun mulyoke musobole okwesiima. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا وبانهم وبكرزا لا تسألوا عن أشياء أنت مبوزا بوزا نغاكوبلكان تنغو جندو بوزا بوزا إن تبد لكم تسؤكم كبانغا ببانا ببانيو نيو مبتغيرا تشينزو كبايسو ببي وإن تسألوا عنها نيسنغا مبيبوزا هنا ينزل القرآن قرآن الجا تبد لكم بجاكو ببانيو عفى الله عنها من مكاتون دبي يسيري كلا مبيركوك بتنقورا والله غفور حليم الله مسني أتواتسا جوج بشوكرا بيراكو مسجلهم nabinga amaze okusomesa sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti abange abantu katonda balaliseeko okugenda mukole hijja. Omusajja n'abuuza ya rasulallah fi kulli amin ya rasulallah buli mwaka tukole. Musajja na nabbi n'asirika omusajja n'addamu emirundi negiwera esatu nabbi ng'asirise paka bwe yabaga nti abange be mbalagiranga okukola mukole naye temuyitirizanga kubuuza kubanga abasookawo baabuuzabuuzanga nnyo ate bwe baba bannyonnyolanga kye bateekwa okukola ate ne batasobola kukikola. Allah bw'aba asirise musirike singa ngezezza ne ŋŋamba nti buli mwaka kyali kakase nga ate temwalisobodde abasirise musinga ne mukola okusinziira ekyo kye muba muwulidde. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قد سألها قوم من قبلكم bajjanga babuuze ebibuuzo ebiringa ebyo abaabasookawo nga bingi nnyo abaatusookawo ku bannabbi abaasooka nga bajja bababuuzabuuza ebibuuzo nga bwe babyanukula so mu oluvannyuma asbahu biha kafirin baakeesa enkya nga ku bibuuzo tebakkiriziganya ne ansa ze babawadde ate nga babiwakanya ali ne kyebaviirako ebibonerezo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba atulagidde tukole buli omu akole okusinziiranga obusobozi bwe buba bukoze eki bwe buba buli okubuuzabuuza ennyo kimu ku bintu ebijja okukusuula mu buzibu. Ekyokulabirako singa ogenda mu maka g'omuntu n'omugamba nti njagala oba ng'ogenda mu woteeri n'otandika okubuuza ani yasaze enkoko ye bazisalirawa oyinza okwesanga nga ojja kubulwa woolya gwe tuuka mu woteeri niyo ogireete nti sonna ntuufu. Allah subhanahu wa ta'ala singa ogenda w'omuntu n'omusaba amazzi okusaala leka kubuuza tukadomola mwakadde mukuteddemu ki ate kino kiri kitya omusaala guno ate gufaanana gutya abaana tebagufukaako ebyo byonna buli lw'obuuzabuuza owekaluubiriza be leeta enniya nti kye bakuwadde kyekyo okusinga lw'onooleeta n'ogenda nga ebibuuzo ebingi bijja kukuleetera obuzibu. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الله سبحانه وتعالى مؤايا eneddirira tunnyonnyola butya shayitaani bwe yabuzaabuza n'ebutaabutanya nga bw'eri enkola yaayo abawarabu abaali abalunzi ne bayingirira mu bulunzi bwabwe era nga bwekola buli muntu emutawaanya mu mulimu gwe abalimi batawaanyiza mu bulimi
abasuubuzi mu busuubuzi, n'abalunzi mu bulunzi, n'abalala mu ngeri zaabwe. Abawarabu abaali abalunzi kubanga baali balina emirimu egiwerako, ab'omu bibuga baali basuubuzi, ate ab'omu byalo nga balunzi, era nga batambula ng'abalaalo wano ewaffe nga banoonya omuddo n'amazzi singa byabanga bikalidde mu bifo bye baabeerangamu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza butya shayitaani bwe yabatawaanya mu bulunzi bwabwe. Ekiseera kyatuukanga ensolo bwe zaabangako omulimu omunene gwe zikoze mu kuzaala, baazisaddaakiranga bakatonda baabwe, ne baziwummuza, ne baziwa ekitiibwa, ne bazisala ku matu nga bwe bulambe obulaga nti ensolo eyo nsolo ya Katonda, nsolo ya lubaale, nga zirina ebika eby'enjawulo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala ne yeegaana ekikolwa ekyo nti si nze nakibalagira, ekyokusala ensolo zaabwe ku matu nga baziteekako obulambe nti za Katonda oba za balubaale baabwe. Baasaddaakanga ku lwa Katonda naye nga bayita mu lubaale zaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba nti ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hammi. Ebyo byonna bika bya nsolo, ng'ensolo eyitibwa albahira yeeyo yabanga ezadde neeweza enzaala 5, naye singa oluzaala olwokutaano lwabanga ezadde ennume, ensolo eyo bwe yakulanga ennume baagisalanga. Bwe babanga bagisaze yaliibwanga abasajja bokka, yaliibwanga abasajja ennume n'abakyala. Naye bwe yabanga nkyala, ensolo eyo baagirambanga ku matu, ne babeera nga bagireka ng'erya butaala, ne bagiwa ekitiibwa, ne bagiramba nti ya Katonda waabwe. Era bwe yabanga esaliddwa busalibwa, abakyala tebaagiryanga, yaliibwangako basajja bokka. So nga ne bwe yabanga ennamu, amata gaayo abakyala tebaaganywanga. Eyo gye baayitanga albahira. Tugirabye nti yabinga yanzaala 5, naye omwana bwe gwabanga ogwokutaano nga mulume, bwe gwakulanga ng'abasajja n'abakyala balya singa yabanga esaliddwa, okuggyako enkyala amata gaayo teganywebwanga bakyala, ate ne bwe yabanga esaliddwa ennyama yaayo teyaliibwangako bakyala. Era mu bulamu bwayo yaweebwanga ekitiibwa eky'enjawulo ng'erya butaala. Ate ensolo endala eyayitibwanga saiba, eyo nayo yabanga nkyala. Ensolo eyo yaweebwanga ekitiibwa n'erya butaala nga tetulugunyizibwa. Ensolo eyo omuntu yenna singa yabanga avudde mu safaari oba Allah amuwonyezza obulwadde oba engeri y'ekyengera kyonna ky'aba afunye n'abaako ekintu kye ye yamukolera Allah, ensolo eyo nayo baagirambanga ku matu gaayo nga bagasalako ng'obulambe n'erya butaala. Era Allah subhanahu wa ta'ala eyo naye agamba nti si nze nabalagira okukola ekikolwa ekyo. Waabangawo ensolo gye baayitanga alwasiila. Eyo ensolo nayo Ibn Ishaq atugamba nti yalinga mu kika kya mbuzi. Ng'embuzi eyo singa eba ezadde abalongo, abaana 2,
emirundi 5 neeweza obubuzi 10 obw'okumukumu ng'ezeebuzaalira kumukumu mu mbuto 5 ne buwera 10 nga wakati waabwe tewaliiwo nnume yonna. Ekyo kye yabanga ezadde oluvannyuma lw'enzaala ez'ettaano kyakkirizibwangako basajja bokka okkirya, abakyala nga kiziyizibwa gye bali okukirya. Era yaweebwanga ekitiibwa olw'omulimu gwayo gw'eba ekoze. Amaloboozi ago ag'ebisolo agasoose albahiira wasaiba walwasiila mugalaba nga amaloboozi ga bisolo bikyala olw'okubaako tte. So nga ate alhaami yabanga nsolo nnume. Singa yabanga ewezezza ng'ewakisizza amawako agawere 10, yaweebwanga ekitiibwa n'erya butaala, era nga temmibwa mazzi na muddo, nga n'omugongo gwayo teguddayo kubeera nga gukuluusanyizibwa ng'okutikkako ebintu ebizitowa, ng'okubeera nti ekuluusanyizibwa mu mirimu, yabanga ya kitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba ma ja'ala Allahu min bahiratin, ensolo ez'ekika ekyo eziyitibwa bahira nga bwe tuzirabye, ze balamba ku matu ne baziwa ekitiibwa, wala saibatin, wadde ensolo egwa mu kiti kya saiba ng'omuntu abadde yeeyamye n'agiramba n'agisaddaaka ng'agisaddaakira amasanamu oba bakatonda baabwe nga bwe baali babakkiririzaamu. Wala wasiila, wadde eyitibwa wasiila nga bwe tugirabye. Wala hamin, wadde yo seddume yabanga ekoze omulimu omunene mu kiraalo. Ebintu ebyo byonna baabikolanga, naye ng'ekyali kigatta ebintu ebyo nsolo eyo kubeera nti omulimu gw'eba bakoledde omukulu bagisaako obulambe, neba ng'esaddaakiddwa eri Allah, oba ne bagisaddaaka eri amasanamu gaabwe, ne bagiwa ekitiibwa, nga mu butuufu teriibwako bakyala singa eba esaliddwa busalibwa, naye bw'eba efudde bukalaga ng'ensolo eyo, olwo abakyala bakkirizibwa oggirya. Katemba oyo yalinga mu nzikiriza eyo ti abakyala banaagirya ng'efudde yokka, naye bw'enaabanga ng'esaliddwa busalibwa, oba bw'enaabanga amata gaayo ng'ekyali nnamu teganywewe bakyala, ennyama yaayo teriibwenga ng'esaliddwa bakyala, Allah enzikiriza eyo agamba nti ebyo si bibagambangako, babeere nga babikola bwe batyo, nti eneeriibwanga abakyala bw'eneebanga efudde bukalaga, n'abasajja banaalyanga kye kimu, abasajja n'abakyala banaalyanga bw'ebanga efudde bukalaga, bw'eneebanga esaliddwa oba amata gaayo ng'ekyali nnamu, tebenga bikkirizibwa eri abakyala. Ebyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba enzikiriza eyo teriiyo. Eyo yalinga sitaani nga bw'egenda etulugunya abantu mu nzikiriza zaabwe n'ebakyamya. Olaba naffe wano mu Buganda abataali nnyo balunzi, era yatuyita mu nkoko n'etusangayo, era nayo n'etubulizaayo nti enkoko eneeriibwanga basajja n'amagi, abavubi nabo nti emmamba eneeriibwanga abaki basajja, neegendanga mu byokulya Allah subhanahu wa ta'ala etubulizabulizaayo, ate nga yatugamba nti mwegendereza ebintu ebyokulya byammwe, saagala mufulemu ebimu haramu ebimu halal. Sitaani yayita mu byokulya newangula enzikiriza z'abantu mu bika byabwe ebyenjawulo, mu mawanga gaabwe ag'enjawulo, era basobole okubeera ng'eyo bajeemererayo Allah nga bayita mu byokulya oba mu byenfuna yaabwe. Allah agamba walakinna alladhina kafaru, ebyo si bibagambangako naye abatakkiriza mateeka ga Allah, yaftaruna ala Allahi alkadhiba, bagenda nga bajweteka ku Allah obulimba, nti eyo enzikiriza eyo yeyo yennyini Allah gy'ayagala. Allah ajeeganye nti abatakkiriza okwo kujwetekako bamujwetekako obulimba
nebafera abantu nti Allah ebyo byayagala. Wa aktharuhum la ya'qilun, abasinga obungi kubatakkiriza tebategeera biki Allah byayagala, tebategeera biki Allah byatayagala, ne bamala geekolera okusinziira ku njagala z'emyoyo gyabwe. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. الله سبحانه وتعالى قام وإذا قيل لهم ببابا قام بالدواكو أبتكرزا تعالوا مجي إلى ما أنزل الله تبيرينغا تقولي الله سبحانه وتعالى جايا قالوا كسنزل كماتيكا يتسز مكتبه وإلى الرسول مجي تبيرينغا تقوى تغنيزا ومو إبي أمبكا صلى الله عليه وسلم جاء تكبيرزو كبيرانغا تبكولا kusinziranga Allah subhanahu wa ta'ala bwaba mulagidde. Qalu bagamba batakkiriza hasbuna febitumalira ddala ma wajadna alayhi abaana ebyo betwasanga ku bajjajjaffe, ebyo betwasanga bajjajjaffe bamaze okupulaninga, betwasanga bakitaffe nga babigoberera okuva ku bajjajjaabwe, ebyo byetwasangawo ebyaffe ebyonnono, ebyo tujja okubeera nga ffe twekwatako. Muleke okutuwoleza ebya Allah byaleese, muleke okutuwoleza eby'omubaka. Abatakkiriza balemera ku butakkiriza bwabwe obwo bajjajjaabwe bye baateekawo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba awalaw kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wala yahtadun, nti banaasigala ku byabwe ebyobuwangwa nga bye bakkiririzaamu bajjajjaabwe ne bakitaabwe bye baateekawo, gye banaasigalako yadde nga bajjajjaabwe abo ne bakitaabwe la ya'lamuuna shay'an, tebaayina kintu kyonna kye bamanyi, tebaafuna kuluŋŋamizibwa kuva eri Allah, tebaafuna kuluŋŋamizibwa kuva eri babaka, ebintu baayiyanga biyiye. Wala yahtaduun, era tebaasobolako kubeera nga bakwata ekkubo ery'obuluŋŋamu eryo erisanyusa Allah subhanahu wa ta'ala, wadde nga bajjajjaabwe banaabeera nga baali babuze nga tebaafuna kuluŋŋamizibwa kuva eri Allah oba kuva eri mubaka, banaasigala nga balemedde ku butamanya, banaasigala nga balemedde ku butali buluŋŋamu. Mwali nga akutegeeza nti mwali badde mugoberera Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyo kyabagamba, kubanga we wali obuluŋŋamu, kubanga we wali okumanya, kubanga we wali Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا أبانكم أبكرزا عليكم أنفسكم إنوكم يرزكم يجمعين. Buli muntu yeefeeko yekka, buli muntu abeere nga omwoyo gwe agufaako ekisusse okusinga lwafa ku mwoyo gw'omuntu omulala. La yadurrukum man dalla, tebalina kye bajja kubakosa oba talina kyajja kubeera ng'abakosa, talina kabi kajja kubatuusaako man dalla oyo yenna anaasalawo okubeera ng'abuze. Idha ihtadaytum, singa mmwe munaabanga mukutta obuluŋŋamu, mwabakkiriza mwenyereze ku buluŋŋamu bwammwe temuterebuka, oyo yenna anaababuze n'alemera ku byobuwangwa ebyo ebikoonagana n'obusiraamu ebitakkiriziganya na Allah subhanahu wa ta'ala byaleese nga biyisa ku mubaka we, mumuleke abeere ng'asigalayo, mumunywerere ku nsonga, mubeere nga emyoyo gyammwe mugiteeka mu layini. Naye oli yenna agaanye okubeera ng'agoberera ekya Allah, Allah abakakasa nti talina kyajja kubakosa n'akamu n'akeddagala singa mmwe munaabanga musazeewo okubeera nga muli ku buluŋŋamu. Ila Allahi marji'ukum jami'an, era mukkirize nti lumu eri Allah subhanahu wa ta'ala wajja kubeerayo okudda kwammwe, obuddo bwammwe bujja kubeera eri Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abakkiriza n'abatali bakkiriza. Fayunabbi'ukum, abannyonnyola akawonvu n'akagga,
bima kuntum ta'malun kusinzira kwebwe mwajja mukola muno mu nsi abakola ebirungi abannyonnyole nti mwayisa bulungi kubanga mwagoberera omubaka ebyo byabatuusaako nga bijja gye tuli nammwe abaalemera ku byobuwangwa ne mulemera ku bajjajjammwe bye baateekawo nga balimba abataalina kumanyisibwa kuva eri Allah subhanahu wa ta'ala wadde eri ababaka be ne babeera nga bayiiya buyiiya ebintu bye baabateerawo ne mubiremerako jenna Allah jabba nnyonnyola abeeyisa obulungi abasasula ejjana abeeyisa obubi abeere nga abasasula omuliro. Awo kye tuyigamu ekikulu nti singa eddiini ebeera etuleetedde ensonga alhamdulillah Allah n'atuyamba n'ebeera nga ensonga eyo tekoonaganye na bya buwangwa bwaffe ensonga eyo tubeera nga tutambula nayo ne tubeera nga tulemera ku nsonga eyo kubanga ebeera tekoonaganye na buwangwa bwaffe. Naye singa ensonga eyo emala nejja nekoonagana n'obuwangwa bwaffe ekyobuwangwa bwaffe bajjajjaffe kye baateekawo ne kikoonagana n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyaleese ekyokulabirako nga wano mu buwangwa bwaffe Abaganda omwenge bwe tukozesa mu kuwasa ne ku mikolo. Naye singa obusiraamu buzze ne bukugamba nti omwenge guli haram ate ng'obuwangwa bwo bugamba nti omwenge kintu kikulu nnyo wano gwe guwasa ne bamaama baffe, ekyo bwe bakoonagana obusiraamu bwe bulina okugenda mu maaso obuwangwa ne tubeera nga tubuwummuza. Naye bibeera nga tebikoonaganye Allah subhanahu wa ta'ala ekyokulabirako nga bwe yatugamba nti omwana omuzadde taawasenga mwana we nga ne mu buwangwa bwaffe bwe kiri awo tutambulira mu layini y'emu ebintu biba bimaze okukwatagana. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba tubeere nga twenyweza ku ebyo ababaka bye babeera abatuleetedde emyoyo gyaffe tuginywereze kuli bali abanaasigala mu bubuze bwe babeera nga balemeddeyo tebajja kutukosa. Allah subhanahu wa ta'ala bwe tulituuka gyali alinnyonnyola buli muntu okusinziira ku neeyisaaye n'asasulibwa okusinziira ku nkola ye. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. يا أيها الذين آمنوا وبانغم وبكرزا شهادة بينكم وينوك بانغا وبجلزي wakati wammwe mwina okubeera nga muteekawo abajulizi ku nsonga eno ejja wano wammanga. idha hadara ahadakum lmautu singa omukumu aba atuukiddwako essaawa y'okufa ng'emutuukiridde. hina alwasiyati mu kiseera ky'okukola ekiraamu ng'abadde ayagala okukola ekiraamu kye ng'awulira obulamu bumaze okusereba ng'awulira obulamu bw'ensi agenda okukutukawo nabwo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakkiriza mukole ekiraamu muleke okufa nga temukoze kiraamu. ate ekiraamu ekyo kirina okubeerako abajulizi babeera bameka? Allah agambye ithnaani, balina okubeera abajulizi babiri babeerewo ng'ekiraamu ekyo kikolebwa bakika ki zawa adlin, nga basajja benkanya bulungi nnyo abatajja kusamwa na bigambo, abatajja kubeera ng'ekiraamu ekyo bakikumpanya, abamanyiddwa obulungi nti basajja beesimbu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tubajjewa minkum, nga baviira ddala mu mmwe. Kigambo mu mmwe nti baddiini yammwe. Abajulizi abalina okubeerawo ku kiraamu kyo balina okubeera nga babiri, nga basajja, nga beesimbu, babuvunaanyizibwa mu ddiini yaabwe, abatamanyiddwa nti basajja bakozi b'agazambi ganene, ng'ate minkum baamu mmwe. Naye tubuuza nti singa obadde ng'omusajja w'oli tewali basiraamu naye ng'oyagala okubeera ng'olaama
abatali basiraamu tebasobola kubeera nga obaleeta mu kiraamo kyawo babeerewo